Haji Kamoga ono wasuna Beni ne Nambwayo tukola ensobi simanyi babenjogera binakunyiza nange nonteeka ku kipapula kyo nonsaba akawumbi nga bwe bawaabidde Ssuuna Beni tibagenda muwaabira naye ne yakuwadde amagezi ago yakuwadde amagezi ge tuyita agakyasinze y'amafu bangambye oli looya balooya bakozesa nnyo ekigambo here in here after shyalu kale ensobi gye wakoze nga gwe looya bakiyita mu lulimi olulooya here in here after shall live to regret upon his entire life nebakiyita. Haji Kamoga, don't provoke the entire massacre. Ojjukira olutalo lwa Samona ne Walukagga byali bwe biti naye singa onoonya Walukagga n'omubuuza how is the going, Walukagga ajja kukugamba is fine, ayagala kuba MP, abadde meya, abadde ki. Naye singa onoonya counterpart we n'omubuuza olowooza ayinza kukugamba ki? Haji, bino ebintu byali byetaaga tuula. Amateeka ebiseera ebisinga gwonoonyi tegatera kutereeza. Kuba nawo gakugamba mugezengako nnyo okukkaanyiza ebweru nga ne munnajja mu maaso ga mulamuzi kuba obwenkanya buyinza obutaba ku sayidi yo. Haji, luno olutalo lugenda kubeera the entire media fraternity against Kamoga. Teka waga gy'okoma okwagala okulaga ennyo nti gwe mutuufu gy'okoma okwonoona. Kugambye simanyi oba nange onaanyiiga n'onteeka ku mpapula zo naye ngenda kugamba bino ebigambo. Don't try to prove so much that you are right. Nga bwe wasalawo sirikira ddala. Wali okola ekintu kimu, wali oyita Nambwayo ne Ssuuna Beni n'obatuuza n'obatuulamu wakati n'obakozesa statements mu mawulire ezikujja mu mbeera mu mboozi mu ngeri yonna. Wali osobola obbalimba, wali osobola obbafera. Nambwayo bagamba akuyita kojja, wali osobola okujjamu Nambwayo mu ngeri yonna. Basuuna amuwaayo $3 oba biki byonna ne bagamba oli ngeri gyali kojjaawe kyaleka kyabanguyidde yayogedde ne muwala we. All would have worked. Naye bino ebyabalooyo okulimba mugendagenda mu kooti mu bimale. You may win the battle. Wano mu lutabaalo oyinza okuwangula wano mu kulwanagana, but you will lose the 100%. The consequences and the times to come, you will live to regret the day gye watwala Ssuuna Beni mu kooti. Ebyo kambikubuulire kuba abakulyako obusente tebasobola kukubuulira. Mikwano gyo gwe babeezaawo biki bakulimba tebasobola kukubuulira. Media is the most powerful entity on the planet. Money is the most sensitive issue on the planet. Food is the most commanding issue on earth. Amawulire y'ensonga ekyasinza amaanyi. Sente ensonga ekyasinza okwegenderezebwa. Emmere y'ensonga ekyasinze okuwa command. Buli omu n'awulira. Ensonga zino 3 zonna zibagatta. Nenga zonna zikuba Ssuuna Beni ye mufiirwa. Tolwananga n'omuntu ali mu media nga gwe toli wa media ng'olina ne business ng'ali mu media already yafiiriddwa ng'otawulwe mulimu ateekayo ekifaananyi nti agezaako nnonola. Kuba akafaananyi ne bamala bakwata Ssuuna Beni ne bamuyingiza mu kkomera. Olaba ebinyaanya mu kkooti. Olaba ebinyaanya mu kkooti. Ekyawalukagga kyali 20%. Luno olutalo lwe mugenda kulaba ku Kyawalukagga emirundi 10. Orade muli musanga abantu gwe baasala edda ti buli asirise yagusala alina kyasirikidde naye mugenda kiraba mu guno omusango. Kuba guno omusango okugamba nti Ssuuna Beni yakwogerako bubi mumala woza guli in the same case mumala woza byapa biri byajja bitya ne gumusinga nobeera ng'osinza ogwa defamation. Bwakusinga jukira mu kooti bagambye oli looya obwenkanya buyinza obutaba ku sayidi yo
Any of the two. Haji, don't attempt to provoke the spirits of massacre. Bambita Godfather, Yegwe Phone Service Center, ku spare and repair.